Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe wonna. Mubazizi bannange mwenna. Sisanyuse kubeera mu kiro kino nga tuze tumuwaga. Naye simanyi ayonte bino watuse because we have mixed feelings oba buli kimu ekigenda mu maaso. Kuba kitwaviiriddwako omubaka waffe. Gagenda okutadda. Naye nze nga ndi mu kwogera ebigambo byange badde nsaba revival band twakoze omisiibula bujje mubeerweko. Bonna babadde mu luyimba olugenda okusiibula lwasirayiza bujje mubeerweko. Kaakati nze mu kifo kino najja mu 2008 nali mpeeka endongo yange ya gita. Kaakati bwe bandaba nali njagala nnyo band music twali tukyali eri wansi. Kati pasita nga bwe yandaba nga everyday nze mpeeka gita yange ku mugongo nenzija ku kyaki nembasaba okuyigira mu revival worship team. Bwe nakyeyungako netandika okukuba gita n'andaba ate naye yali mukubi wa gita n'asiima n'agamba Magi badde njagala tukole music naawe. Ngenda kugera briefly bwe namugamba nti nze banningeridde nnyo ebintu bya music byantama n'agamba badde nsaba okupeera chance. Bwe nakkiriza okukolagana naye ne tufuuka bamukwano ddala ne tuproducing oluyimba lwanabbi omukazi nalina Mr. Kayingo owolebwa Kayinga Charles omwami oyo waliko Fred Nalunga oba naye aliwa ne tuyimba oluyimba lwanabbi omukazi olwafuuka ekizibu ery'eggwanga Uganda. Twasooka ne tuliyimba nga lugamba nti mu kibuga ky'Ekawala mulabiseeyo nabbi omukazi. Abantu ne balaba nga tulinga abakubira kyaki enakalango naye nga bwali creative n'agamba tugende tukyuse nti mu ggwanga lya Uganda tugaziye boundaries tuleme kukifuuka kibuga ky'Ekawala. So that's why pastor nga bwe twayimba oluyimba mu ggwanga lya Uganda naye yagobenga international kubanga buli wamu wonna mu nsi zonna tewali atamanyi pastor nga abizaayo. Ekyo akitegeera yakikuleegaleza amaanyi. Tukoze ebintu bingi naye kyensinga omumanyako mukwano gwange ayagala nnyo music, obulamu bwe music. Abantu be nayogeddeko nabo abasinga bambadde ku lusegere bangambye yafudde ne gitayi emutwetwe. Ekyo kirina message kyekitegeeza. Ayagala ne music yangamba nti nze siri munyi wamwenge sigenda mubaala music bwe bulamu bwange. So kati ebbanga linamala ne pasita nga tukoze ebintu twakola ebintu bingi naye era kyensinga omusiimako kyensirifa seyalidde. Yandabamu trust nga nkyali teenager ebiseera ebyo naye emyaka 19 naye nandabamu trust nandabamu obuvumu nandabamu omukono ogulagula abantu nga sinaba nakukyerabamu nangamba Magi kino osobola okukikola. Katonda alina abantu beyateeka mikono gyo. Njagala oyimirire ne mugamba Masiki sobola nangamba nze ngenda kuyimirira naawe. Pasita ye yanzimba okufuuka kyonna kye nafuuka mu ggwanga era ekyo kifa sikyerabidde nabe kukulebereza amaanyi. So kaakati mbadde nina ekintu kye njagala okuyisa ery'eggwanga ngenda brief kati njagala kutuuka ku nsonga gye njagala oyisaawo before bisinga sombogere. Ekintu kye njagala oyisaawo nakomawo mawulira bwebbanga linamala naye n'obuzibu bwe twafuna naye nabwo bwasasamasa n'eggwanga kubanga twali twakwatagana nnyo twakola ebintu bingi nnyo. Omwali revival band, omwali ABS television kuba twagitandikira ka laptop nga nze nteekayo ebyo ne music biti byonna n'eddoboozi eryo lye muwulira ligamba oli mu kulaba television ABS ebibuuzo ebirowoozo ddoboozi lyamalimana byomukazi. Netukola essomero baliyita Knowledge Center High School era ne tuliteeka wano ku kizimbe. So kaakati twafuna obuzibu bungi olw'ensonga nti eggwanga lyali lyatumanyiire okubanga tukolera wamu
kuyomba emyoyo ne mu kusanyusa abantu mu music alina okugatta abantu mulaawo. So bwe nakomawo ng'ebizibu ebyo byonna bimaze okugwawo ne mugamba abadde nsaba twogereza tegiri n'esula n'ensija ne mugamba bwe kyangamba wano ntambudde mpise mu bantu abasinga obungi nemereddwa okusanga omuntu ne mugamba abadde nkusaba ne mugamba ebintu bingi bye tukoze nga tuli ffenna wano Musumba maze kuva mu kifo kino nentegeera nti ebintu bino bibadde biruwa eggwanga. Banaye kyenjagala mbategeeze basitoola bempalananga nnyingi ng'abantu bakusongamu ebintu bagamba oyo simanya mupere ng'omanya oli ku kituufu. Era bakasitoola banga hate is too much, just continue n'olugendo olwo nga bw'ogenda kubanga bisinga biba byagala kujja ku mulamwa. Ebyo bye mulaba abasituse nga bagezaako okumussa wansi yadde takyasobola kwerwanako. Mumanye nti kati okufa kwe kuyina bwe kugenda okugologosa leero bavugira ekizibu mu ggwanga Uganda gabeeyozeemu. So kati namusaba ne mugamba Musumba mbadde nsaba tuddemu tukwatagane ekintu kino tukitwale maaso kuba kifuuse ekizibu eri eggwanga. Era tulina ebintu bye twateesa nti byenjagala okusaba mpiseewo essaawa eno nga nina ku mavivi gange abategeera mubiyongero. Musumba mukwano gwange wansanga n'onjagala netukolagana netukola ebintu bingi naye okwawukana kwaffe kyaleeta obuzibu mu ggwanga ekisasamaza kubanga twasowagana netwanyisiganya ebigambo bingi netutandika okwerwanisa ekintu omulabe kyenyini kyeyali anoonya. Era nga bwe nalina kusaba nekusaba kitudde kutukwatagane twetondere eri eggwanga kuba ebintu bye twakola byakosa emitima gy'abantu bingi okusookera ddala kukoza ebyennyini nga mwaboogera byamenyamenya mentally nemba nga sikyategeera nga ngenda kugwa ddalu kubanga nje nalyawukana ne mukwano gwange ekino ekituufu ekizibu eri eggwanga. Badde nsaba nga nfukamire ku mabibi nga ne Musumba nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Banange beetondera kubanga ebintu bye twakola mwali temusuubira tumusobola okubiraba kubanga twamala ebbanga nga tukwatagana bulungi. Twali tulina kikola naye nga kyalimirako nga twakiteesaako naye n'abeera bize. Naye nze naye nga tufukamidde wano nsooka okwetondera ekkanisa eya Bible Church nga ndi wano Musumba. Banaye mutusonyiwe okuba nti twatuuka okwewegula okutuuka awo ekintu ekyabamenya emitima mwayimirirawo nnyo ku lwaffe. Mbasaba mutusaasire mutusonyiwe nze wamu ne Musumba yiga bannaaye ekintu kye twabalaga si temwali musuubira. Ekyokubiri neetonda eri families family ya Musumba yiga ne family ya Mangi Kayima sikikolangako mutivi yonna. Neetonda abazadde bange ebintu bye mwalaba bwebwa batuusa wonna tubadde basaba beetondere. Era nga nfukamidde ku mavivi gange mu ggwanga Uganda lyonna abasalira Musumba yiga omusango abasalira Mangi Kayima omusango nfukamidde essaawa eno nga njatula n'akamwa kange nti mukwano gwange okuva n'olwaleero sikulinako obuzibu okuva n'otobera omutima gwange sikulinako obuzibu. Musumba yiga tuli bantu tusobya nakusobya nange owansobya naye twalina okwetondera eggwanga ne tutasobola tuukirira Mukama akututte. Naye mbadde nsaba sikulinako obuzibu okuva n'olwaleero. Era ebintu byosinga okwagala mbimanyi music era nga nyimiridde nga ne Bible band emabega wange Musumba yiga mupakasa endongo egenda kuvuga. Mupakasa endongo egenda kuvuga. I'm so sorry I disappointed you. Nkusaba onsonyiwe era nti
essaawa zino yiwasimaine emyuziki ajja kuvuga ekigambo kya Katonda kigenda kuwulugumya eggwanga Uganda. Akitegera kikubira enguudo ez'amaanyi. Kimanyi kyali mu kukola kati kyewandyetaaze essaawa eno. Wazimba Magi Kayimana afuuka nnabbi ery'eggwanga. Wazimba Jengo Bantu agenda kuvuga ekizibu ery'eggwanga Uganda n'ensi yonna. Neeyama okulwana n'okukolagana wamu n'akakiiko okulaba nga tuzzaawo ebintu bye twafiirwa. Wasookera ddala ku ssomero lya Knowledge Center High School mu superirrigation ngenda kukola n'essomero likomewo mu kifo kino. Neeyama okuba nti buli kimu ky'osinga okwagala pasita sigenda kudisappointinga, naye kusaba onsonyiwe oleke tuddewo tufuuke ekizibu ery'eggwanga Uganda n'emitwalo. Haleluya! Mwebale nnyo. Kaakati twamukoledde oluyimba eryagala tukibeere mu Bible Band. Yes, sir. Since then, I've been guilty and answering, and I think 2 weeks back, in a quantum and then drinking a chance, running. Nemuka kunchanga daga program yo kupeo. Chechi chete just like my life. But I thank God, Maggie is here. They told me to say, you're the so Samia to allow Krista. She's my fellow woman. The child which I want, but I just request for forgiveness.
aweza kitawe Musumba hali kusaba shakirojie. Haleluya. Oh,
Chonkola. But Lord, that is right now, spiritually. I don't know my brand. Brand, I really don't say. Brand, I really say. To even someone me, I just really say. I think it's not able to manage it. They have a uniform. One, two, they have a debate and so personally, zinasoma vyama huku na hiyo msingi inasoma sasa administration. Tugenda kugumira ku lutowa Jeko Andrew Amos uyu mutowa and we promise you wherever you are tugenda kukwenda APS igenda kukwenda we have to make our land proud. Abantu bangi mwogere ebitangaza. But trust me, tetugenda kuggwamu. Mwogedde bingi. Olinawo story, and 95% of that story is wrong. But here, you're not going to put us down. You will be out of the branch and all they will be out. What stories the one that like, one that viewership, one that reach. They put it in a story, don't just put it out man. That's what I'm doing. The whole thing is don't pretend like you know everyone. But I didn't joke. Very investigative journalist. Bambi myself. Pull it out. What I'm going to get it very
Revival Church, whether they knew or what they knew, they can see each other. And we are going to do whatever it takes. If you can say you're the damn for example. And then you come in and then you go with the programs and they can do it. Then the leader Asia. And the music amazed. Kama hilo swali. Anaitwa Gloria Nakazi. Não, porque 12 o mano.